media yaffe kusensonga. Walewe nali munyonyi nga nkomawo agamba oyo omwana ngenda noonya famire ye batuuseeko obuzibu kuba nali neekyayi naye nakitunulamu neŋŋamba ne Katonda ayinza okuba alina ensonga lwaki yakola ki neŋŋamba kuba nabuulizaako famire ye nali ngenda gituukako neŋŋamba naye kati nfaaki kambireke era Sparker Debbie nze namusonyiwa yadde yantuusa ku bino naye nakola ki nga mali mweze mwogera soogerangako naye ku mutima nze namusonyiwa tebandipontinga nti kata ye yandipontinga kampani ye yangoba osegedde. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. ne bakyali bange bayiga bonna mu gurupu ne bamwegayirira omwana yagaana ng'amwegayirira n'omulimu gwaliko oyo Brian ye yagumuteekako oyo Sparker Debbie naye yamufuukamirira n'amugamba temugendayo mulinye uba mujje ensonga tuzimalire no ku accommodation muleme genda kulipotinga yali kyali wange naye nga obimanyi kantulireko wano bwe tuli akaawo kati bwe kimenzi nina okusembera yali kyaliwo just yali actually namulabira kata naye yava Dubai kati bakyali bange wetwali mu gurupu ezimwe twakolayo akagurupu k'Abannayuganda ekata era okusinziira nga wekyali nabasanga mu hoteli olwedde bakola nga nkola nga housekeeping yo omuwala nze naye omuwala akola nga housekeeping naye yakola mu hoteli ndala kati hoteli nze gye nali nkolamu bagiyita Crown Plaza ne Holiday Inn zeriraanye. Okay. So, ekitegeeza awo kokyasinzira okudipotinga kati awo era we wavolontabwe naye ebyo byonna byonna okutuukawo Sparker Debbie oyo yali mukwano gwaffe era nga tusaaga twakola gurupu tunyumya twejerega kati lunaku lumu ngajja abukinga hoteli eyo gye tukolamu
Abannayuganda nga baki abali mu gurupu nga ffenna tukolako yo wooteri. Abannayuganda twaliko 8. Twaliko 8 kubanga waliwo abamboogera amannya. Waliwo Zubairi akola ku security, waliwo Brian akola ku front office, ne Jona Yiga akola mu laundry, Philip naye akola mu laundry, kati nze nali nkola nga housekeeping. So kakati ne gatugwa mu mato ng'ate bulijjo atuliko mu gurupu nga baleka atya ng'akujerega tuwala ng'oto n'akujerega n'agenda ku TikTok n'ajjayo n'akola ki n'akujerega. Kati naffe tugamba tunfunye ne tujerega ne bajerega. Nange kye nakola nga mbuuza room number kuba room number yali mu holiday inn yali 249. Ati ngamba kati yajja n'abuukinga yajja n'abuukinga hotel naye yalina omulenzi oyo nga amubbye ku mukwano gw'omuwala. Yalina omulenzi nga amubbye ku mukwano gwe omuwala. Yali mu bimpimpi yali boyfriend wa mukwano gwe. Kati ne bakukuta ate n'aleeta eno muffe. Kati ate ffe tetwali tetukola ki tetumanyi. Kubanga tetumanyi ffe twamujerega bujerezi. Kati bwe yanyiiga n'agamba omusajja kuba puluvu zonna zaaliwo. ID olekawo ID wali ng'oyiga osabye hoteri olekawo kale document ezimu ezikukwatako. Kati ne tubiteeka mu gurupu. Tubiteeka mu gurupu omuwala ng'alinnya tumujereze tujjeyo obujulizi abadde yeegaana ng'alinnya. Mu gurupu wali mwamujerega ne yeegaana olwo nga mumujerega muti twakulabye mwanyumiddwa kuba hoteri era kuba kuki kwetema nga mwakozesezza obudde buwanvu mwavuddeyo saawa mmeka nti nze bimwogerako sibimanyi biki gwe wamulaba. Brian ku front office be baamulaba ng'aleese. Wano mwali mwemanyi nga mwali mumiitinzeeko oba jasi mwali mulaba mu gurupu nga temumanyi face to face? Nze actually simu meeting angako oyo muwala face to face. Simu meeting angako naye twali twogerera nga tuwishinga oku meeting. So ng'aleeta ng'ayingiza nze nga batugaba mu gurupu nga mbabuuza wiki namba room namba kuba nze nkola ki nga nange neesunga ngende ngikolemu olwefujjo liri mu gurupu. Olwo gikolemu ki? Anti kakati baboleze ku byokunywa. Nze nali njala buliri. Mumaze okukola emirimu ebeera emputa enkeera nze gyenkererako era nga ngisabye. Linda mu SBF Media tugusa ensonga tukyayiddeko kyali waffe tuludde nga tunoonyaako tugaire kati tukyayiddako ko Ricky abekati bamanyi nga Ricky Manenga ye Ricky tumusanze wano ng'apoota ng'ali mu kukola professional agambye nti akola mu plumbing era nga yadipoting okuva ekkata naye mu kudipoting ngomanyi ng'obaddeko eyo olamu tebusigala kyekimu oyiiya ekyokukola ye mu kuyiiyayiiya kati tumusanze ku kizimbe wano wabadde akola tetujja kwogerawo naye nga agera atambuza bwatyo emirimu gye mpola mpola naye nga tuli ku SBF Media tugusa ensonga atuteekamu akasente bannaffe bakolera Kasolanje Women Slap bagamba nti gwe wenna omukyala obanga ogenda mu nsonga ze ez'ekikyala ofuna okulumizibwa ziwazisenga cramps ezikutawaanya nywa ku kasirapu kaffe akasolanje Women Slap osobola okukasanga mu pharmacy, drug shops wamu ne supermarket ezikuli okumpi okwefunire weewonye obulumi obwo. Kakakasipa Ministry ey'ebyobulamu wamu ne bannaffe abaziwa and Sons baliwo ku Mukwana Arcade babagamba nti gwe wenna anoonya beddings batuukirire onoonya amasuuka, blankets, duvet covers, mattress covers byonna butimba bwansi pillow cases tawero babirina ate nga mbungi basuuza n'okusuubuza nabanoonya akamu akamu osobola okubeera nga obatuukira abayizi baziwa and Sons. Tulina Ricky
So tuddewo wali eri nti nga weegomba okugenda okola mu Rome eyo gy'abaddemu yali afaanana atya omuwala oyo? Kiwala kyali kinyirira kyamaanyi ng'era we kitambula kyali kimpi kyeru kiina nnyashya ekomeri kandabe bwe kifaanana wano ku TikTok musikebera Sparker Debbie ku TikTok. Gasi kiraba koto searching ekintu kyo so wamala n'omufuna lumu nenjikolamu lumu baginyima so mwali mu group kati nga weegomba ogenda nga kiki kyewegomba okulaba wasuze ng'oyala kukola lugambo si lugambo kupuruvinga kubanga yepositingako n'ekifaananyi kyekino kiraba yapositinga ekifaananyi yapositinga ekifaananyi nga ki yapositinga ekifaananyi ng'ali mu woteeri eyo woteeri eyo nenga eyo enjala y'obuli nga yeyeewaffe ngamba yabaddeko awo nenwana nfune luumu neegaana naye olw'obukujjukujju bwange laba luumu wempaayo omwana akasente ne mugaa luumu eyo njagala ngikole ki ogirongoose nemuga naŋŋamba nze siina buzibu luumu nenjirongoosa SBS kyo kyaliyo kakati ekyasinga okundeetera obuzibu woteeri eyo wano we yakompuleiningira n'aloopewa omusajja yalinnya nnyo n'agamba bino ebintu bijja ttambuzibwa nfune obuzibu ate nga mbadde muki mu bwenzi omusajja gondi boyfriend gwe yabadde naye jjukira omusajja yali akoze eki bwenzi munnange musajja ng'alinnya nalinzanya mupiira zaali ssaawa 3 ez'ekiraotovuga speed before omusajja tannalinnya muluumu omwo kiba kyewali osuubiramu wakifuna kyenali nsuubiramu nakifuna wali osuubiraki nali nsuubira okuba nga obuliri obwo beegatta tebeegatta kuba ebyo bikola ki kati walitegedde ota nti beegatta essuuka zirina kuba zitya zirina okuba nga era mbisi teri beegatta essuuka neziba nga zisinga nkalu actually obupiira bwaliwo n'ensukka zo zaali nkalu zaali mbisi essuuka nazo zaali zitonyeeko amatondo butondotondo lya buzege bwa mmese ana ndisapointinze nnyo oyo naye buzege bwa mmese tututtu si gundi si maanyi so muwala kyenali nsuubira si kyenalaba oli osuubira nali nsuubira okusanga like maapu ya East Africa omaye ngende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyawo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye pulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Moto Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa wa Moto Estates Management
nali nsuubira map wasangayo tuziga lwa mmese nasangayo just tuzigaziga nno weewuune nga kyekyo kye nafiiriridde osasula n'essente zange. So ne bategeera nti wamulondodde mu gurupu webasanga wabiteekayo mu gurupu? Gurupu nateekako ebimu saabiteekayo. Nateekako ebimu naye ekyasinga omulinyisa actually ekyasinga omulinyisa ekyokuteekayo room number nenyigira ne munda nenkuba ebifaananyi n'ebyo woteeri yali tebiwuliriza. Aba woteeri ekyasinga obbanyiiza era ne batuulanga akakiiko ne bangoba kuba nakwata video room number nenjiteeka mu gurupu. Kati duty manager we yalaba n'agamba duty manager mu gurupu yalimu? Teyalimu. Kati omusajja waalinnya nali ku kisaawe nga nzannya omupiira nankubira zaali ssaawa 3 n'aŋŋamba yegwe Ricky nti kwetaaga mu dakiika ezi. Omusajja nannyini oli mukyala yazze mu bwenzi. Ne mugamba ow'ekitiibwa ndi mu Australia we naavugira okujjaawo Mansura Ali Jadida train teriiyo eno mu Australia metro teriiyo naye mbadde nkusaba nnyamba togendayo. Sparker Debbie ng'agamba obu bamugoba bakole ki ng'omuwulira nga muwulira mubaka gulawundi mbegayirira ne bakyali bange bayiga bonna mu gurupu ne bamwegayirira. Omwana yagaana ng'amwegayirira n'omulimu gwaliko oyo Brian ye yagumuteekako oyo Sparker Debbie naye yamufuukamirira n'amugamba temugendayo mulinye uba mujje ensonga tuzimalire eno ku accommodation muleme genda kulipotinga. Yagamba Abannayuganda temulina kye mutugasa. Osegera Abannayuganda mwantama. Oyo gayi yali mu Nigeria yali mu Uganda. Gayi gwakozeko obwenzi. Yali naye mu Uganda. Era ne tukubirako mukazi we yennyini ne tumugamba mwezi ensonga. Kazi actually namulabakawo yakomawo kaali eno Uganda naye omukazi we yennyini. Simanyi oba omusajja yadda oba naye ne tumwogera ku nsonga n'agamba kaakati nze sina kyakubayamba kuba nange omusajja yabadde akola ki nange era namwesonyiye. Awo entabo yava SB4. So kati mu ddakiika kati ze yakuwa tewagendayo? Wali tosobola? Nali sobola. Nawe nandibadde mu nnyonyi. Nali sobola tuukawo. Kitegeeza yakikola kukola ki? Kati ye kigendererwa ki? Kyali kyakugobesa abantu aba. Kuba kaakati bambuuza ku woteeri. Gwatakola ku front office. Obeera otya n'ebifaananyi bine. Documenti zo ku front office zine ID biki. Ne bagamba nabijje ku TikTok. Ne bangamba nedda sebo. Kati nga bakyali bange actually Brian ne Jonah be bali bakola ku front office. Era baali balina tugoba aba. Satu. Nenze yafuuka saddaaka. Wabawonya otya? Okubawonya bampita nga batudde mu kakiiko. Hoteri etudde mu kakiiko general manager ani. Ne bampita ne baŋŋamba okusonyiwa tubuulire kuba baali tebakakasa nti housekeeping abeera atya ne documenti z'oku front office ate atabeera ku kompyuta zaawa front office. Kitegeeza kuba n'Abannayuganda ababiri abakola ku front office Brian na Jonah kwe kuli ogu eyampadde. Ne mbagamba ekyamazima nze njogera sibalimba nabijja ku TikTok. Ne baŋŋamba tukuwadde eddakiika ezi 3 tulaba ali katebe lowooza weerowooze batuwe ffe tukuwe warning ki leeta. Naye SB4 natunulamu ne ŋŋamba tuyinza okuddaaba teweesiga ku bigambo togenderanga ku kigambo kyaki kya musajja. Kakati nenzira ebbali
nabo ne bajja ne baŋŋamba anko bakubuuziza ki oyogedde ki nga bonna bakankana ne mbagamba nze neewaddeyo naye tupange munwaneko mulabe nti nga nkola ki nkomawo era bangoba February waguno omwaka oguwedde tubadde nga twogera kubanga waliwo omukulu waffe nyini atututtemu olwo lunyiriri paka wano we tuli awo ebweru yafiireyo kata bamuyita Solomon rest in peace yafa muto netumuziika netukola ki naye Brian ye yaddira ku mulambo gw'oyo Solo nenfunako chance nangamba omugenzi abadde akulwanako era nga ayagala okomewo kuba ensonga zonna naye yali mu gurupu ng'azimanyi naye nayogerako naye mabegaawo nga tannafa nangamba nti alwana ku nsonga zo nangamba nga waafudde nze ngenda ziggusa ng'ate naye yali yeekola ki yeeyama munnange nga nninda tulina omwami awo twamuwaayo 1M abitugobereko naye atugamba tugumiikirize oba myaka 3 oba 2 oba gumu ne mugamba mukama wange kati wenfuna ekipya kubanga nze mpulira njagala okuba ekyo naye mpulira nkoye kuba essuubi limpeddemu mbuuza batya bakwano bange bonna bali ki bweru nze ali kuno omanyi okubanga otambula ku kyalo kwobeera nga naye tolina kyewajjayo yadde kubanga linamalayo era ntambula sewera. So wali maze banga ki ku hoteli eyo? Ku hoteli eyo ali mazeeko emyezi 6. Myezi 6 tulinayo yadde kiwasevingako? Sina kinasevingako kuba nali mu negative. Okufuna eyo hoteli nali mu negative. Otya? Kuba najja 2/8 atawo nawo waliwo story empanvu okutuuka we nfuna ki hoteli era bamuyita Yiga World Cup we yatinkiraawo wakata we na joiningira mukuba mu negative wali tosasula okusasula okusasulwa baali bampa akadde kamu emitwalo 4 eze Uganda bandiisa nkola 8 hours buli wiiki nfunayo offage ntubera mu negative otya? Kati negative gyembeeramu boy tubeera mu struggle okujja 2/21 nyingire ekkata nze nali mu struggle struggle no kuba batufera tuukayo batugamba hoteli company batugamba mugenda tukira mu hoteli jukira covid yaliwo nensanyuka nengamba hoteli sigenda wako muki mu hoteli z'abasajja nga ngenda mu hoteli ogimanyi anti waliwo ennaku 2 covid quarantine hoteli nga batupangisize ya Gasulo batusuula eyo bwe twamalayo ezo ennaku ne tuyingira kampani twayingira kampani ne tweyanjula twajja okuva Uganda nga twajja abantu bameka baali 8 naye ng'omu yaforginga empapula oba yayinamu kesirimu oba ki yaforginga empapula so abantu obo 8 tuyingira kampani tuvudde mu karantini tuyingira ki kampani yali mu industry era sana ya 49 abagimanyi mugimanyi we wali accommodation za kampani bagita Amaru Dubai jeri bagita Amaru basically eri mu cleaning nagenda nga cleaner bamanyi Amaru yebizimbe so yo kampani ye yantwala
ne tutuukayo ebintu ne bitambula bulungi. Ogwasooka kuba baasooka ne bampaayo 10 buli omu 10 awo twali twefumbira ne tugula ebyokufumbisa ne tugala katwegatte babiri ne tugula ebyokufumbisa ne tumala ennaku 3 nga tetukola ki era mu bonna nze yasooka okukola nze gwe baasooka oyita ne bampa omulimu. Nasanyuka nnyo ne nkubira ne maama ne mugamba maama essaala ziyiseemu jjukira buli wootakola tebakusasula oba ofunye kutandika. Maama essaala zikoze nze asoose n'okufuna omulimu n'aŋŋamba mutabani Katonda yeebale nyambala ovulo teekako elementi yange ne safety shoes nze nga simanyi mulimu tuuka ku mulimu ng'omanyi omulimu gwali gwakwoza motoka za kalwa basi zino ez'essomero naye nga abasajja balina engeri gye bakazimba waliwo omanyi basineyipa akantu ke bayimirako eyo waggulu jjukira omusana guba gwakikata nga baŋŋamba we linnya waggulu nga bampa ebbomba ekuba olupiira nze kati nfuwawa mu motoka buli motoka ejja ngifuuwa waggulu mu mbirizi zaayo waggulu ku topu kati abalala bo bakuuta abalala ne beera naye ng'olunaku musobola okukoza basinga eri 2 mu 8 hours ng'omusana gwokya SB4 ng'ogenda n'okima amazzi wali aganyogoga n'ogateekawo oganywako emireegi nga gabuguma sana ne gunjokya kati mu badereva bakkalwa mwalimu abannayuganda beegeziwaza n'aŋŋamba Bulad ng'olabye bwe nawulira ng'ayogera Oluganda n'ensanyuka osanyuka getting excited okusanga omunnayuganda n'osanyuka n'aŋŋamba ng'olabye nemugamba ate ndabye eki mpambana boy gwe tonneegomba ndi mu kamotoka kankuba esi gw'oli musana mugamba ate nno kituufu munnange nga muga kati nkoze ntya sooka onsomeremu nga ŋŋamba sooka onoonye 15,000 kataliya eno ze miliyoni ezi 5 nga mugamba boy ngamba ate naakatandika kukola naye mpa enamba ey'essimu nze ngenda kukuliiramu nga akasente nkawezezza kuba mwana oba oli muka esi gwe akasusukanyirira nze ndi musana ndi eno waggulu ninga sniper kuba twali twefumbira SB4 ogoya akawunga ofumba ebijanjalo n'obirirako ennaku kwezi eri ebiyenje bibeerayo buli ali mu bed space akimanyi ne mu accommodation ebiyenje bingi kakati munnange fumba ekijanjalo kyo osanga kiguddemu ekiyenje koloti aizulu lyabulya jamu kiyenje kyo suula sena kakati nze nga ngoya akawunga kengenda nako okwoza emmotoka n'ekijanjalo kyange n'emazzi nga ninga mwana wa ssomero ssebo neŋŋamba naye eyagenda ebweru okukola nga ndi wenti kiki naye kasita omusajja yakoze eki yandiiriddemu ate munnayuganda alabika bulungi ampaddeyo ne ku 5 riyalo eno ze 10 ezi era kwolwo nanywa nakajwisi nga sinaamu ninda muki mwezi bampa akakadde 3 ga kugula byakufumbisa by'omwezi oguddako kati omusala ogwasooka okumpeebwa jjukira nze yeereeta bazadde bange weebali naye nze yakola ki bampola kati buli kasente we nafunanga akasente akasindikirane yampola naye kati nga nyina dimandi ne baŋŋamba ekkata weweza emyezi 6 oba osobola okuva muki mu kampani nodda mu kampani endala nenkola okumanya nali nakoowa kampani eyo namala emyezi gyali egi
nengenda ku kampani ndala ne mbagamba applyinge ne baŋŋamba sooka olindeko emyezi 6 wejawera nenzirayo ngolwa akasente nkawezezza jjukira nkyayina abammanja sinnabamalayo naye ng'ate njagala nsooka enkyuse wendi waki wafu nzireko ewalala omwezi 6 wejawera nga nteekayo actually twateekayo 2 waliwo omulala bamuyita Wile simanyi oba akyaliyo ebbanga ligenze nga tuteekayo kati olunaku lwe twateekayo lwennyini nfunye OTP number bankyusa bantwala ku mulimu ogwa 12 hours era koza basi naye ng'ofuna miliyoni 2 mu emitwalo aga ali nga OTP nagifunye nga sola kubira bali mbagambe mwana mu bikansoling kuba ebwe bitosolako kubanga sente ezo nalaba nnyingi nze ku zange nga tokyasobola nensabirira neŋŋamba singa bigaana oyitamu kuba waliwo bye bakansolinga basiddayo jjukira okugenda obiteekayo naye yansaba kakadde naye kumbe ye bwe yali afa kulyako mitwalo aga ateekeyo 5 ye ke kakakodyo ke bakozesa era we yanteerayo ne tubigobako kampani n'ensuubiza nti nno eno free visa naye tuba n'emirimu biki naye gwe yenoonyezeewo okusula osobola okukyaza abakazi osobola oleeta ku bakazi ate nga eri mu indasitiri yateri mukazi yadde n'ogu kati nga tubeera mu madirisa nga tuyita tulaba ku bakazi batambula mu tawuni n'ogamba bannange nembeerako eno nakyo kyekyasinga okundeetera nga ndaba waliwo abaawasa atambula n'eddeemu we nebabuuza bulaagi nenange nsobola okubeera nga mmwe nebagamba nga lwaki mukazi wange akola twapangisa luumu tugisasula kadde kamu n'ekitundu eze Uganda 1500 olweri omukyala wange akola 2000 nze nkola 3000 size 5000 kakati eze 5000 omwezi tusasulako obutonotono naffe okugenda mu maaso neŋŋamba mmaze Mukama we yanyamba ebintu ne biyitamu nga ngumye waliwo bendaba abaawasa nze mmaze ebbanga sirabanga na ku mukazi simanyi na waafaanana obugumiikiriza ne bugaana ne biyitamu n'enfuluma ne tufuluma 2 naye nga tetulina waakubeera jjukira getinga eyo mufulumye mu geeti kampani ebatadde obuntu bwammwe bwonna buli awo nenkubira ku kyali wange oli yansomeramu nangamba mbadde bize kampani ebatadde nti kati tandikira awo noonya ekiddako buli kimu nkoze buli kimu nkikulaza omusajja omumanyi oweza ssente kola ki mwana beeramu naawe kati ebweru mmanyi yange leka ngumire ku ggwe kale kuba gwe yandeetera ekirowoozo ekyo naŋŋamba kale soka olindemu awo nja kuddamu 2 yaddamu nakubanga essimu ze nga zikwata musajja avugawo kalwa ate n'omusiraamu yeyita Muhammad munnange ng'akola ki ng'atumulinda agaana kyenakola waliwo gwe nali nalaba n'eddemu we ng'atambula nga naye baali bannayuganda naye ndaba we bakyama be nagenda nnoonya baali bamuyita Wile nga ŋŋamba bulaadi ate buzibu ki ne mugamba mwana naye yatufera ne kampani netugamba ayina accommodation eyina emirimu ate kati tufulumye bonna batuvuddemu n'agamba buli omu naawe akubalaba ayagala kukola ki kulyako n'aŋŋamba naye
gye mugira mubeera wano. Ne mubuuza kati tutandikira kuti. Naŋŋamba waliwo ebizimbe, waliwo emmotoka zipaakinga awo waliwo supermarket bayita batya eri awo mu Mansula awo. Ebimotoka bipaakinga bya construction bagiyita lulu. Lulu eri awo Mansula nga bagamba ebimotoka bipaakinga awo naye olunaku bakuwa 1,000 eno gye mitwalo 10. Ngamba aya basi ne tugenda ne baŋŋamba olina ofuna element ne reflector ne safety shoes. Yatuwola actually ne ssente kuba nze nali siinaamu ssente nzisasudde eri nkoze ekisiinaamu. Ate jjukiranga nabana abandeeta bakola ki? Bammanja. Nange nga tukola ki? Nga tukeera ngula akawunga n'ebijanjaalo eri emmere y'abatalina ssente kuba biriyani wa mutwalo, omuceere gwa mutwalo, 10 riyalo ezeri, airtime asookerwako ssebo 5 riyalo 15,000. Kwegamba eri obulamu kale buli expensive eri. Ng'ogulayo akawunga n'ebijanjaalo, kilo y'ebijanjaalo eri mu 7 riyalo. Half manya actually half. Kilo ey'ebikopo ebibiri eri mu 1 ogweno 14 riyalo. Ngulayo n'akawunga, kawunga kali mu 20 mitwalo 2 nga oteekawo awo. Ng'ogoyako ng'atodduka nnyo bagiyita sukulu, ng'odduka nnyo osanga ebbaasi tekuleka kuba waliwo essaawa ezituuka nga bbaasi zikoze eki? Tugenze. Nga tukeera tugenda. Naku lwannyanguira kuba bampa kabulaashi ne baŋŋamba yeera tubanga bakiriina kino ekizimbe nga kiwedde mukyereemu. Naku olwasooka nga luŋŋondera nga ŋŋamba kyali wange mwana tuludde nga tetulya kakoko tufunyemu akasente tuguleyo ku chicken. Nga ŋŋamba nga ngolako airtime, jjukira wifi sinafuna ssente nteekeko data ku 10 nga ntoolako 10 riyalo nguleki airtime ne data. Kakati nga ekyemisana naliddeko 10 nanyweddeko 5. Sije emitwalo 2 kitundu gisigadde 7 kitundu egye Uganda. Tuguzeeko enkoko eriza layisi mitwalo 2. Okakana nfisizaako emitwalo egi ku mitwalo 10. Jukira nyino sasula wenkola ki? Osula. Baagala nusu ebibina gye mitwalo 4 egye Uganda. Bed space. Oli omuyaye ng'olwo amaze otuwa alabe tutandise okukola n'atugala tukola ekitugende. Nga tutandika osasula biki batusula. Mwana obulamu bwakaluba. Nensooka ne neewamba n'embeera nga sikyabeera ku ssimu. Kati ng'ate okoowa wiiki tosobola kukakuba konna. Owummulamu n'ogamba leero eri obanga yeefuga. Kubanga oba okwoyo waliwo wozuukuka nga okwoyi, waliwo ne wozuukuka nga bbaasi ekulese. Ate olina okulya, olina okubeerawo ate nga n'abeewammwe famire ekulinamu essuubi. Natuula ku buliri ka bed space kange. Abaleeta abakazi baleeta, abagenze emibaala bagenze. Engamba naye nembeera nakira ki? Mbeera ng'ekalubye. Zinatuukako n'ekiseera ne nkubira mama ne mugamba mama nsindikira emitwalo 2 nga waliwo ayagala ez'e Uganda mpeemu ez'eno. Mama kwe kubira bano abampola ssente abaliyo ne bamugamba akulimba lwaki akusaba ssente nga bankubira nga baŋŋamba ssebo toddamu kubisa mama kulesha. Ne mugamba lwaki temwaŋŋamba mazima? Naŋŋamba kati otegedde amazima toyogera, kati ogamba waaki agenda kuyamba gumira embeera ofuuse muki musajja. Ndine kyali wange twatoloka naye mu kampani gye twava mu kampani
jukira emyezi 3 wegiyitako nga tonnasasula funa ID bakubulookinga obeera kulwa naawe era za lufaaza wezikwata ezo poliisi bazita lufaaza wezikwata okomawo bukomi bakudipoti eyo ebeera etokota tosula nasula n'omusajja wa ID atuli bubi mpulira nga mbikooye netusooka netuyiyaawo nosasula bed space nokuyiya osasule ID jukira abakuleeta bakyakubanja okakana omusajja tomukubye ekigambo agisasudde agisigaza ID agisigaza nawano njiina ID agisasudde agisigaza kale wagisigaza ino lwakuba nanyigana nnyo ne buli wenjira banjinyiganyigamuko obusungu bukakkane so ID nga agisigaza munange nga tuyiya buli mwaka ID ekolaki eggwako za mwaka ziri ate kati babyonoonye kati visa ya mwezi luli yali ya myezi 3 kati za mwaka nga ndaba n'omwaka gudduka olwo tuli mu 2022 agenda kuggwako nga ngamba mutuufu tewali kiddako nga newamba nze gwolaba nga ewaka babulaza bange bali ebweru abampola sente nga basindikira mama sente nga tata abuuza eyidde ali ebweru likali ebweru atasindika ku sente kiki ngambuuzaako oli bulungi ndi bulungi wansuubiza essimu omanyi oba ogenda ebweru weeyama oba omanyi eri ogenze kuyoola weeyama bamugamba taata kituufu nakusuubiza essimu ne maama nzaala nga naye namusuubiza essimu naye natuuka ekiseera nga nti okwogera nabo kubanga nakola ki nasuubiza beera nenyiga World Cup we yatuuka naggwako yaggwako yaliwo 2022 mwezi we gwaggwako omwaka ogujja 2023 mu January nga njiya nenfuna kyali wange olwo connection zirinya nenfuna kyali wange nantwala ku hoteli emu bagiyita Sheraton eri awo Michelle bwawo awo tuwe life guard nkuŋŋaanya mijoozi bukazi bubeera waawo bubeera bwe neweeyagala kati ate awo ennaku n'ensooka n'enje naaba kati nga weeyagala kubulabako just kulabako banga n'okoza mwoyo za omukazi yeesiga bulungi kabutto bakati ayota musana kati gojjojjawo kattawero omuwa endala osegeera neŋŋamba babasiba wano ngagwe so kitegede kali ngagwe esanyu lyo kulabako bulabi wala n'okoza mwoyo zangawo kulabako bulabi kubanga nakubanga ka video call nga nkubira kuba chali bange company eri gye nava ne banga anko watebe ng'ekyamazima nange nakunjina naye nga ndi masanyu nga weeyagala nobalagako video call nenkuwa anko kyeki olaba zoominga muko tulabe ne bangamba anko wakitebe naffe tuleete ne mbagamba mubadde ki mukakkane mmwe mukakkane nga obudde bwe butuuka cafeteria ne banzigule osena ku kyoyagala kikoko ice cream osegira ebyabakozi ba hoteli nga Brad bano wondeese obulamu bwange obuzizeemu era kyengenda okukola buli ku ssente ze bansasula 8 jake 10 zizo kubanga eno embeera gye nzizeemu nungi nnyo baliwa kwa kinana yali muna Kenya kinana naye kakati buno obudeemu buno osobola okukaleetera tawulo ne kakusimba
nze anko omusajja yanfuuwa ebi mitwalo aga namugamba boss is my money take it namagamaga nti ndabo baaliwo ndaye neteeka mu nsawo kubanga era oli gwe naleeta tuba tugabanira wakati jukira yantema 10 banjagadde ndi mwana wampisa buli bwengenda buli omwanjogerako birungi byerere banjagadde staff banjogerako birungi wabanjogerako nga bansembereza ate mu VIP z'abaki z'abanene olwo nfunye experience banjeri kati bangamba gojja kugabanga tawero zokka wakusaba amazzi galeete naye wa VIP nze gwasooka nolaba ono sigala wa bulawuni omanyi bino abazungu banywa eby'Amerika big siga kama da kirina gwe gwasooka kiraba era nabala bulungi omusajja oyo akinywe kasigale kakatundu nawe onyweko nkatereke akunga ngamba obeera nako obeera wakabi kati nganga kuba bifaananyi nteeka ku status nteekawo kawangamba anko yanywa nalekakoko yalekako omanyi bano abagagga badiibuuda kintu kiba kinene kati yanywa nakomangawa kati kano neŋŋamba weesirikire nengezesa nako nenywako naye nga taaba ali omwo munda bakizinga buzinga naye nga kyo kikuba naye wabagagga yechansi ekyo neŋŋamba naye gweno Sheraton enyuma olaba ntuuka ne ku ebyo ngakamere wali genda oli emmere tebagaana dda bwa self service leero ogamba nti ndya nkoko nsiike enkya kandye ku kyennyanja kandye ku mata naye nga tebakkiriza ofulumye kyemmere anakuliiraawo ate nga bamanyi ffe tuli ba kampani kumbe ffe tukuba biki bicuba abagenyi baali bangi kakati neŋŋamba kati buli kiro kanywe ku mata nywe ku mata n'omugaati ebyo nsiigeko ebyo ebyabazungu ebyo ebyeru ebyo ebimyufu nensiiga nga bindya nentandika ogejja anko nenyirira kuba akavidiyo kola omukono gugezze waliwo ne kavidiyo kangaawo ojja kukalaba kaliko lwikaawo obuvidiyo bwange bwe nakwata nga nimubeera nnungi omanyi bw'obeera obulungi okwata ne buvidiyo nze bwe natandika n'okukwata vidiyo noteeka ku status ku TikTok nziguddewo njogera funamu ekinaana kyange antemako oli kuba we bamugambanga kati ako kennabala omugamba nti temaako 10 bamugambanga buli abagenyi we bakendeeranga nga bamugamba tola ku bakozi bo bali bo baali tebakola ki tebamuwa kati nze nga taso ndi ku kiddo kye nze akwata n'ebbaaga ye kati waliwo hoteli waliwo ebbala baali bayita Zamna brand eyo esoundinga nnyo Zamna so ne bamuteeka oyo bosi wange ye kugabula mwenge nga nkubira hey man Ricky where are you come and take this sip katoti kabeera kati kayiwayo n'okola oddayo okole olamu ne bunyuma omanyi ffe Abannayuganda Abafirika tulina omululu kati we bamulaga omwenge we guli nga tetuvaayo nga na cupa z'abasajja ez'ebbeeyi zino nze gwasooka n'okulaba ku mwenge gw'amata zino berries sinali sigulabanga wayini nga nsumula kweno nenywako nensaanika ebyo tebiwooma ndi mu sitowa y'abasajja n'oli naye atudde Johnny Walker ezo zonna nangamba sibakozi osiba tugende twala ewaffe kati ffe nga tutunda 15000 omwenge gw'abasajja ogwa miliyoni 67 miliyoni 2 ffe tutunda 15000 tusena wali ku dipo
naye abo abasajja organization zaabwe ziba nnungi nti whereby nti ye akwata contract n'aleeta ebintu byonna byonna ng'amanyi bijja kumala oba ebimu bifikewo naye abigabi kuba ye asobola osuubula omwezi gwa mitwalo 3 n'agutunda miliyoni ezi 3 ekifo kitunda Sheraton is a brand nene tweyagala nitunywa omwenge nga tebabitegeera nange nga wembeera ku maama mbulabako eki tunafunayo kamaama kakujjamu nga sinafuna wali onokuba na iPhone ate nga nze iPhone yagaana yena esimu gye naba naye bwe iPhone yagaana naye nga nze kinuma naye nga ngamba wante nja kugifuna naye ng'osanga gayi agitezeewo manyi abeera ati hello how are you esegeera kati koodi yeno mbona n'abazungu bakubagana olwa iPhone obadde ki kati bulandi kati iPhone neobeera ne Samsung actually eri abazungu bonna bakwata kati iPhone simanyi lwaki naye newoba okutte Samsung munnange nze nga nsombawo mazzi katawero sina sina iPhone sombye naye nga bumama buli eri butukula nze nga nakkiriza ng'omanyi abantu omuntu omusanga beebisa ettawulo beebasi bali mu kwerya ssebo abeerya misana omukazi akeera kwetega gweolaba omukazi nga yeesize bino yeebasi gwe ng'ojja otegu mugulira lanchi eyinza okuba ya mitwalo nga 5 gye Uganda obeera ne ssente sebo okugulira ddemu lanchi y'emitwalo ago naye nga bikira bino bye tulya nejja si lwakuba nti kiri kifo kyabagagga bapaakinzizaawo BMW biki ebyo byonna abagagga bano bakyeki bonna bani famire zaabwe zonna ziryo nze nga neerira mmere yange ng'embeera yatereera kati nga nkubira actually kwe kufuna n'omukisa n'enjoyininga eyo hoteri nkubira ku kyali wange yali obi wange bamuyita Yiga Muhammad gamuga Brad olwo ntandise onoonya ku bakyali bange ndabikako bulungi sobola okubayita ne mbakyazaako ne balaba wendi nti walungi kyaza Brad wange nterezezaamu nvuddeko mu bed space mu biyenje nzizeeko walungirungiko emuyita ne mugasoko gye nfumbiddeawo ku kakyere nasonze ku ssente nalesewo ssente nga kanfumbire ku kyali wange alye naye nga simanyi gwe nfumbira nti akola mu hoteri ate binabirabanga biki we yaddayo yankubira essimu nanga mwana oli bubi nnyo ate nga nze mbadde mmanyi ndi bulungi nnyo kuba nakyusiza ekifo nenkyusa naki nemufumbira ne kamere akalungi mugamba anko nakufumbidde n'akamere erya n'alya naye emmere teyagimalaawo nemugamba lwaki nvuddeyo ndidde kyenakola nga ngibikkako nga mugamba gye njo otandikirako eyo kuba nze embeera nali ngimanyidde olwo abewaka bakuba bagamba omuyaye tetulaba ssente ze ali myaka olwo najja 223 tetulaba ssente ze talina kyeyakoze eki kyeyaguze n'abandeeta nga bakyakola ki bakyabanja munnange gaŋŋamba embeera eyo gy'oli mumbi nnyo namubuuza leka ate naawe gaŋŋamba oli bubi mwana nze ntuuse nemugamba kati Buladi ki ekyamazima embeera yenyiga bakwekaza embeera ekola ki gweoli munnange gwe kankwatulire nkubuulire omanyi kiba kibi okweyambulira omuntu nga tagenda kukuyamba aba agenda kukola ki kusunga naye nemugamba gwe tuli banneiba ku kyalo kyekimu
ate nasoma naawe naye bakufumbidde akamere newenswa n'olabawo n'olaba nti wabi embeera yombi lwakwekaza nemugamba naye nafuna akalime eyo ku Sheraton ya tukola ki nambuuza bakuwa sente meka nemugamba bampa liyalo 8 naye omuyaye namuwaako meka namuwaako 10 okundeka ku mulimu buli lwenkola jukira nga nyina nosasula luumu olwo okugamba nti ntereddemu mpisa oli nga mu luumu tusulamu 2 nsasulayo 5 nava ku meka ku 4 nangamba kale tugenda kulaba ku hoteli yaffe wewabairayo akatambula ngenda kukuyita hoteli gye bangobyeko nga ngamba kale nga ninda lunaku lumu nga ngamba naye nkyaliraako nawe jangu ondabeko mugamba kale ntuuka ku accommodation za hoteli zaali mu industry nalaba kyalo nenga bano bali eno mu kyalo ate ekyalo nze nakigoba nakkiriza obeera eno nze tuuka ssebo mu accommodation nga nnungi accommodation okumanya zaali nnungi nnyo zaaliko abawala nga basula n'abalenzi ekintu ekyo kimanyi kata nga basula mu balenzi mu luumu yeemu oba nga bawula luumu jukira abawalabu bazimba kati ne bazimba nga laawundi bisenge kati nga kino kyabawala kino kyabalenzi nakino kyabawala naye nga munaabira mu nnuumu zammwe naye nga okuyingira mwebuuzeeko tewali buzibu asobola okukyalirako naawe osobola omukyalirako sakoma ku ekyo nantwala netuuga n'abawala Brad nawulira nga abawala nga baddugavu buzungu bupinyo neŋŋamba Brad nyamba okoleki ndete eno lino lyeggulu lyensi actually olwo nga eri eno wasinga eri wali olaba bulabi naye kati wano ogenda wuuga nabo wali tebakukkiriza wano ogenda kaleeta ku buliri katule ku buliri bwo naawe teri agenda kukuba ku mukono ani ku mirimu mukola 2 n'omukazi ne bandaga Brian nga ayina na muzungu muddugavu kyali wange naye ayina omuzungu gwavimba nemugamba nange kali nkaagala era wenjija kali kange gamba abalenzi bonna ngamba wano lyeggulu lyensi balina gym balina ekisawo balina swimming pool balina n'emizanyo gye bakolaawo hoteli ebyo eri kusimayiringa eri teri kunyiiza muntu actually hoteli zino zitraining abantu ever smile bakasitoma we bajja smile kati smile esokerawa eri waka era we bakulaba nga onyiize oze ku mulimu eri bakukwatanga kintu kikulu bakugamba onyiize togenda sobola kukola naye nga akasente ko bakakuwa ngamba gwe lino ggulu lyansi bwe mba mbadde newanagenda yuke wano otuuse kali ate ekyasinga okundeetera n'amaanyi bwe bakkuza bakuwa luumu nga yo kati bwe baluumu nga yo jukira ffe buukakyere basula 2 kati ate gwoba olinnyemu ku ddaala yiyo ne bagamba ate woolinyisibwamu ku jjinja bakuwa emmotoka neŋŋamba bannange eno ennaku buyo Katonda gyandabya yali yantegekera ekisinga neŋŋamba Katonda weebale nnyo weebalire ddala nensanyuka nnyo ne mugabbula nti nvudde wano naye nkubuulira ebigambo bino lwana nnyungi gye ku ID bammanja
bammanjayo baali bammanjayo nusu 1400 nze nali ID njiina njiragira ku ssimu nga sijina mu ngalo nti njiina ebereri bammanja omwaka gujja kuggwako era nga bakyamanja mugambe mwana nsonyiwa okitegeera muweyo akasente ankolera endala ng'ebeerayo kakati nga kyeneeraliikiridde akamwana kagenda kuvaawa kubanga nyingire isetolinge sasule n'abasajja abammanja nga bampa interview bampita bankubira essimu ku housekeeping omusajja bambi bamuyita executive housekeeping bamuyita Greenish nankubira yali mu India nankubira nangamba this is Delgia nangaye nangamba kale osobola okubeerawo yankubira nina ku Sheraton nangamba osobola okubeerawo tukuwe interview di okumanya yansanyusa nnyo yankubira ne mugamba owekitiibwa I'm busy but I'll call you later iga nankubira nangamba omusajja yakubidde ne muga oba yone yankubidde ne mugamba ndi busy ne ngamba chance ate njisudde naddamu nankubira enkeera nga musanyufu muzibu alaga tanyiga na muntu oba wankubidde biki ngaffe abannayuganda okwepanka awo munnayuganda se baba yalinnye edda yanyize nkukubira nti essimu nkuwa omulimu ate biki kanti ndi busy nangamba yambuuza ddi woolibeera nga toli busy ojja okola interview we nawulira ekyo ne mugamba sa tomorrow kubanga eri manyiyo chances munange nga abantu alago interview njikuba budinda mpita bampa offer letter biki njitwale mu company yange nabagamba ndi mu company kumbe ndi ku field visa njitwale mu company yange akati munange olo katimbala yiga eyambalira omulimu mugamana oyina abannayuganda mwesonde mpaka sente bammanja bakubba gwe bawe offer letter waweza emyezi 6 mu kampani nga bo tebakimanyi bagamba mwana olina kyotamanyi gwe nakugambye nja kweyambulira buli kimu kuba gwe oli munna amugamba kana akasente bammanja kwayiddi nangamba bakubanja sente mmeka samugamba kamwana namugamba kakadde mpambanaaga ana nangamba ku kadi yange nyinako 6 nga Katonda weebale namugamba soko oyiteko mu bakyali baabo nangamba kale ngenda bayitamu munange nga bayitamu olw'omukisa omulungi baleeta nakamu 2 ne baŋŋamba ebyo ebibiri kuyambeko okujja eŋŋamba eggulu ly'ensi lino lyennyininyini nayongerako ebyo omusajja mpa offer letter era namulikodinga kuba basobola okwekyusa ozimuwa namulikodinga nga muwa sente biki nga kampani eyitamu nga bampa ennaku z'omwezi zenyina okukola ki okujja ku kampani zaali mu weeks 2 nindeko weeks 2 ziyitewo njije mu kampani weeks 2 ezo zanyiga kubanga eri ku Sheraton omulimu gwali guweddeyo nga nebaka bwe basi nga nkubira abayayi nangamba jangu ko eno cafeteria olye ku mmere ng'era gye ngenda gyendi anentandika okukola emikwano nga nkyali eno omukazi bonna mukozeeko emikwano biki nesunga ne bandaga n'obuliri bwe banjalidde biki ekyamazima buli obulamu bwali bwanjawulo kubanga osanga bakwalidde n'obuliri bakutereddeko ebbaasa mulimu switi mulimu juisi mulimu ki you are welcome kenasanga ko you are welcome batekako n'aka mister you are welcome mister nakwata na video bataddeko tawero enjeru bantereddeko tawero bayazeko bulangiti
kuba bangamba tojja na kintu nekimuli kimu gye kimu hoteri n'omwana yankola bubi welcome buli kimu bu street ne bannambuza swimming pool yiyo ogawo yagala oba kiro oba misana yimu yiyo nga ate nayagala dda yimu yiyo ne bandaga mu computer room woyagala okwogerako n'ali ebweru wifi bwerere nga bannange ng'ate wano walungi ne bannambuza ku luumugi kati gye banteekako yeeno obudde mu busula wano namugamba my friend good enyingira obuliri basooka ne bandekamu ennaku ezi nga sikola nkiri kukeera kunywa kata bampa oda wetambulira ebyemmere okuva saawa emu paka 4 breakfast tuba tugaddewo saawa 4 saawa 6 paka 8 tugulawo lunch saawa 12 paka ku 3 tugulawo sapa beerawo ku buliri nuna ku switi gwe bampa nga ntuna ku budde nakukapapula lyawo nkuba ka vidiyo kutta ekiyigo kyonna sindikira buli omu mulaga ate eno gyenjiji ne baŋŋamba eryoggulu lyansi ndi mutawere enjeru nebise waliwo buno bwa hoteri we bakuwa actually we nasooka n'okukamba namukeeru kaali keeru budde mu kiyigo kenyambadde tawere ngitadde wano ndi mukwesanira kaviiri kuba muli mutya mmwe olwo nkubira ku bakyali bange mubonaabona mbalaba naye mulemereeko mugume embeera si yalubeerera mpalaata nange ebanga mwana Ricky bwakikubye naffe tuyambe muleete 5 ete 5 tutekeyo CV tulabe nga tebayina naye nga nnyumirwa naku 3 weza gwako kati ekyasinga okumalako pulani nembuuza yiga ndaba mugendera muleeya mukomerawo muleeya eri mwambala uniform nanga erawo ono guufuna olugoye oluddugala wali bazooza zosibamu oziteeka mu kaveera ng'otwala wali ku laundry bazikoleza waliwo omwana ayoza engoye zamu era ozikimawo ekawungezi nga zitukula kati ne ku mulimu bakuwa lock ne namba lock namba kati nga nze bampa lock 53 lock namba kati nga ya kisumuzo ne bangamba kino kisumuzo kisula 20 era nga nkyambalanga ssaawa kati ntuukayo baŋŋamba lokoyo yeeyo okugigula nga buli kimu bakitegese bagolodde ka uniform bagolodde ki tag name yonna naye nga bannange obulamu bunyuma buno nenkola olusebo nange nentandika obeeramu n'akasente ngesi before newonkubira ng'oyagalayo akakadde nga kuwa kubanga bampa kamwana bandiisa bantwala ku mulimu bano bo basasula nabagwayo abali bakubanja eno sinabasasula naye akasente nkayina natuuka essaawa nenkaluba neŋŋamba obudde bugenzi bandeeta 221 omulimu ngufunye 223 ogw'omunaana nga bo bamanyi nkyalimu eri embeera mwana tusindikire ambaga mwana embeera ekyali mbi naye temugamba maama anti mwaŋŋamba terigamba teri mukubisa puresha naye temumugamba kumbe nze nateredde munange nga tukola ki nga mbeera nkola mbeera munoko n'akasente nali najja ne Tekino kuva e Uganda kwe kugula eno Redmi nagigula lukaaga eno gye 60,000 ngolayo akasimu ngolayo ku bugato nazine engato nazigula eyo ngolayo ku bugato ngolayo ku mpale zine engato nazigula 12,000 eze Uganda
nga bakyali bantwala mu bintu ebyebbeeyi bo bakwata ebibaaga weebiti nga nange naakafuna munenga ha kangole nga neerijja nange ku ngatta y'emitwalo 4 nga ndisasula neerabidde ennaku yange nga bammanja nga bagamba tulinayo kapata ebiki biki tugende nga bantwalako awo ku bbaala eryo Spark Derby waabeera community abeera ku bbaala akuba ekiro kuba muyimbi akubamu akola ku wooteri ate akola ku wooteri bagiyita voko ate ekiro n'akola kuba eriwo bakolera oba tosuzeewo tebakwinako buzibu oba muntu mukulu naku lwolipootinze ku mulimu oteekamu wali 100 kitegeeza era babala ennaku zo ze wakola ze basasula nga tukola ki nga bantwalako mu bbaala ng'ate wanyuma nawo bagana mwana mwali mwansubya ati senga kale mwakimanga tukyakala tunyumira nenfuna n'emikwano emirala kati nga segattangako bukyanganjija nemuga anko ng'obeerawo otya onye obuteegatta okumala emyaka toli emyaka wonga 2 myaka 2 n'ekitundu naye nali siriwa abakazi nnyo nga omanyi we nali e Uganda nali nkyali mwana muto nali nkyali kuba kakati mpezeza emyaka 2 mwegi nali nkyali mwana muto nga okwegattagatta ennyo saabigenderako nga nsobola okubeerawo osegeera naye natuuka ekiseera mwana neŋŋamba mwana temusobola kunfunirayo akakazi eyo nebaŋŋamba mwana obukazi bulemezaamu naye wofunayo ekikazi n'okigula sport awo tekiddamu kukola ki ofuna girlfriend kuba akasente mwana akofuna katono kuba bo baali bafuna miliyoni 2 okudda waggulu mwana akasente kofuna katono girlfriend ajja kukusaba ekirabo oba ekimuli nga ye buli wiiki ayagala ekimuli nga tosobola kuba ye muzungu obugwa abayeegula oba olina okukola byayagala ono oyingira akatale nemugamba mwana batundawa mwana nange nga sinafuna ono gwe nnyina kankuwe ku kye nali kyali kinnange nemugamba nenaweleka ate kati agala kuwa makombo ate kakati ompe lwakiri nfunirayo ekirala nangamba tukubire ekyo kituwa omulala kakinauganda kyali kinauganda nakyo baali bakiyita Aliima naye kyaliima kiri wenakiraba nemugamba kyekyo kyewagira nti mwana ati mpa ekyo nja kuguma mpa ekyo nga kyogera sitole eki tusanse okulaba ngaobadde obuze ng'olagamba oli agamba omuyaayo oyo mutaase bukyanga ava e Uganda talabangayo tekanfiireko kano nga wekigamba kiri tekanfiireko kano buno obuvubuka obuto buno obutonotono ntoleeta tondeetera nze kwaye yali munenenene nze njagala mmwe neŋŋamba nkiyina kyakinene kimpi nekiŋŋamba gwe ssebo toswakiira sikati nza ajja okukuwa olunaku nabo beebadala ssebo kuba batono batono ziri ofiisi zaabwe olwo ali mu ofiisi ye ku buliri ssebo si leero nze nja kukuwa olunaku omugamba kale nemubuuza naye zijja beera mmeka nawe ojja kukolayo 3 okusula nange 6 nemugamba nyabo ndi Munnayuganda muno anti otandise kyeki okubeera Omunnayuganda kyeki nemugamba kale nsaliraako ndi bubi senga si nyonta sandigize naye ndi bubi nkwatibwa ekisa nanga kale tolajja nannyo obusente bwenkusayo butono byeraga ssebo naye obusente bwenkusayo butono kale ojja kumpa 2 nze nyina 150
kyali wange naga naawe okaaba nnyo nze nja kukongerera ka 5 wo nakujje magombe muga Brad webale nemuga kati njiddi ate osoka zisasulira waawo ayo nagenda wakubba appointment tasobola tasobola yakuwa appointment tasobola kubanga wabanga tasobola oyo gwonyiga akututteyo jukira abo bamalaya babeera ne baboloka baabo osegeera era oyo kyali yakuvuga nakutwala ate n'omwana twabeera mukazi wesse isebo bizinesi aba mukazi we gwe ajja kukola obwadduleva biki naye ng'oli ki muntu era akuvaako ayambadde nti naawe ensobi nyinza ogikola munnange nga bankubira ku Sande nange okwepanga kwange mugamba sebo mumpe olunaku nga ndi ofu lwaki muntegere nga bambuuza ddi wobeera ofu nga magana lwakubiri abanga kale jangu olwokubiri nga muga driver musindikira location yagenda ngamba era gwe kale wasimye gwe kyogendako era okola ki okimanyi gamba Brad leka nze nyonta yenkozesa kino nga buli wendowoozaako empala esituke nkola nenefunyamu wende nangamba kati nayingira nakonkona nagamba mulindeeko nkyali bize ngale mukwala buliri awo alinayo omusajja omulala esebo ngaalinayo omusajja omulala nze nalindira wano ebweru ku luggi ngera appetite okyagirina ngeri waggulu myaka 2 mirambirira sokoleko mukonkona kaninda akyali bize nkonkona ngamba ani nkyali bize kangamba Brad ogira oyimirirako awo nze kangende nkola ebirala agenda kuggulawo ng'amaliriza ngaggulawo ng'oli afuluma yali munnauganda n'oli yali muddugavu saayogerako naye nga yali muddugavu ayinza okuba yali munnakenya oba munnauganda oba muganda ng'oli afuluma ku Nigeria wakubya omukutu ng'oli afuluma kakati ngangamba lindako kamalo nnaabako ng'asooka ayingira n'abanze nga ntudde neneebuuza mutima olwapetayita egenda efa neneebuuza mutima kiki ekindeese nakola ki nga ŋŋamba maze jangu nyingira munda tula ku buliri kumbe n'obuliri obulala mulimu nniga bakola kateni mulimu nniga eri naye ali muku bubi n'omukyalo omulala mulimu layiti munya amugana ekino ekifo nze nga sisobola ekisooka ettala kweri mulimu abantu nga oli we yawulira ng'agamba asooka tulindeko katini tunaatera okumaliriza omusajja oba mukazi omukazi oli omulala tunaatera okumaliriza then nze kanfulume beewa ekitiibwa ng'akola ki nga nninda amugamba bikkako nakalabirwamu nze nkubira mu nzikiza mba saagala kutunuulira nze njijako n'ettaala we mba nkola ebintu ebyo so abikola mu kitangaala so munnange kyonga kyali kitya akinyirira ekikazi kyali kimpi nga kinyirira nga kirina naye gwe waliyo malaayo mubi omwagala mbakutwaleko oba nze ŋŋamba basooka kwetula mu mira ne balaba nti balungi ne obagala mbakutwaleko nga mubi bulaza ozi nga naawe olinganga mukulutali eyo ye talaba kibiina kirungi nze mbutuufu kati kankubuulira ebintu ebisinga okunkyankalanya ku mukazi akabina omukazi nga mweru newaba na facing ndetera omuddugavu nja kugamba naye omweru ng'ayina egundi eryeri kiri kyali kimpi nga kirinamu ne ku bitegetege neŋŋamba ya baasi ate ekyo kajuna ayinza okuba akimanyi olwo kyali wange twaziza muli
olwo kyali wange Ajo nkutumiddeko ekkata eyo kyali wange. Ezo kuba kimanyi ekyo tegitege. Takimanyi. Kakati. Siku yakagendayo oyo naye. Yakagendayo. Kajoni? Yagendayo before, after gundi, after World Cup. Kajoni musajja oyo njagala musinkane. Kajoni kwagala nnyo noonyaako ekitiibwa oba SB Farm mpaka nambako yakakuwa talina mbwa. Buladi so wakuba nakuba naye appetite yali efudde. Atonyumirwa bulungi. Natwalamu katini ate ye yanyambaza nangamba oba okumanya bayayi yangamba live nsobola okuwera ku mito osobola okwongeramu 5 okuba live. Ne mugamba live sikola ki? Tekikyayagala okuwa ekyo. Live sijagala. Kale nangamba ate ne mabega. Nawo wabbeeyiko anti buli muntu abeerako ezo services. Mubeeramu oliye. Ogenda muntu laboti ku mugongo. Muva mabega. Kabuzi gyota kabuzi style. Gwe ng'ogenda musiyaga. Gwe abasajja abawalabu ebintu babyaga. Ebintu ebyo babyagala nnyo. So wayita babyaga. Kati sooka okwatema okimanyi omuwalabu ye amala mangu naye kimufuula okubeera n'omukazi nga tamala akola mu kabina. Waba ayagala okuzaala wagenda wali. Nazaira mu kabina. Waba ayagala mwana agenda wali. Ne waba agende abakazi bazira. Kyova olaba oluwalabu baluva mabega balusoma. Kyekitegeeza. So wayita mabega. Mugamba nedda. Actually when nayiga n'ezo services nti zibeerayo. Wabeerawo eya live, wabeerawo ey'emabega, wabeerawo n'okwambaza. Emabega wabbeeyi gwe, wabbeeyi. Tabona kiwangamba. Era n'ogwa ku muwalabu akuwa ebina manyi 10,000 sula naye. Kakati munnange ankuba ekideemu nakubamu katini. Ekondomu nagifukamu nnyo kuba nali ntutte ebbanga. Ekyo ekikwanga nkyejjako. Nga nange ntandika otambulako omuntu neefiringa kati nenterera nenzira nga gyaliddwa. Nanyumirwa naye saanyumirwa nnyo kubanga ekifo kyali kibi nnyo. So kitaza kwa hotel we bakugobera? Ku hoteli y'amasanyu we bangoberawo kati nga tebannangoba. Kati nali nga nkola bwa housekeeping njala obuliri ng'ebyo byonna tebinatuukawo ebyo okungoba. Kakati munnange olunaku lumu nali nkola kwa housekeeping nkonkona room. Mulimu zi vacant ne occupied be babeera nga ye yasasula mwezi nga yojjamu kulininga ne waba mwali okilininga. Kide mukiggulawo nekitula kiti mu kapale. Ng'oyala obuliri olabako. Okola ki? Engamba hoteli. Kali waliwo hoteli room gye nayingiramu nga bagge bali aba. Basajja aba nga ne kondomu mweziri. Nengo kolina okwala obuliri okyuse essuuka baatamidde banywedde biki bwe challenges ze twali tusanga. Era we nategeera n'abasajja nti basiyazi kuba waliwo kyali wange oyo gwe bayita Jona ye akolanga bell boy naye wa ku front desk akolanga bell boy yali atwala omuwalabu nga amukwatidde ebbaaga amutwala mu luumu namukuba kabina ati nga batuuse ku luumu namugamba 4,000 oyita. Oli omunauganda yatya nnyo kale n'aleekaana n'abeera excited n'aleekaana n'asulawo bbaaga n'adduka paka mu office. Ne bamugamba sorry bamugamba bugambi sorry kubanga eri bikkirizibwa
bikkirizibwa era tosobola kukwata ku munnansi ng'akigambye. Batugamba housekeeper eyo muyozayoza musabula mb'osanga akaana akazo n'omusajja n'akalekamu n'agenda kalina ennyunta yaako. Baba kiba kizibu we bakitegeera bakugoba wekakuwa osobola osobola sina ke nafunayo kaali kampadde naye ng'osobola naye okakaka ne kakulopa era bakugoba bayinza n'okusiba. So kati bo tukwewote webyatabukiraawo webyatabukira wewe nakugambidde gurupu eyo bagingaseemu tunyumirwa tukola ki obulamu bwaterera. Mwali mu gurupu abaana bakola mu eyo kampani. Kati n'oyo Spark Debbie yali akolako eyo hoteri naye n'avaako n'adda ku ndala. World Cup babakendeezaako naye n'asigala munange njirimu. So kati okyalimu mu gurupu wava? Nkyalimu. Ne Spark akyalimu? Spark bamugyamu. Kwa Sibifa Media tugusa ensonga ebyo ne byatuuka ku muganda waffe Ricky okubeera nga watu we yali okulira kata bakudipotinga myaka eme bakubaninga oba osobola okuddayo? Nsobola okuddayo naye nga yo kampani yeyangoba kuba nabagamba bampemu weeks bbiri. Anti bakubitwa bakutikka which means bakudipotinga? Tebandipotinga nti kata yeyandipotinga kampani yeyangoba osegedde. Kampani yeyangoba ate kampani okungoba tiyampa na chance kunoonya mulimu mulala yasazisisawo tiketi nfulume era ID yange ne bagikansoling ne bagamba mwanfunyako free visa nze yereeta temwanjija Uganda mumpe chance nkimanyi nakoze ensobi ne bagamba tokyalina byozaabi kibiki. Kwa Sibifa Media tugusa ensonga yebyo nno eyabuntu kati naye gwe muvubuka ali eyo wana emikwano namulimu abantu abamu nga kusaga kwabwe kubeera kutono kimanyi ekyo tingolojja musaagirako twale personal so byamutukako byali kuva ku mukwano gwe yali amaze naye ebbanga mu kampani ali mu gurupu esaazi nali ku kizimbe apoota bubaka kibasobola kuweerezaayo oyo bamuyita Spark Debbie muweerezeeyo obubaka. Actually we nali munyonyi nga nkomawo nagamba oyo omwana ngenda noonya famire ye batuuseeko obuzibu kuba nali nekyayi naye nakitunulamu neŋŋamba ne Katonda ayinza okuba alina ensonga lwaki yakola ki neŋŋamba kuba nabuulizaako famire ye nali ngenda gituukako neŋŋamba naye kati nfaaki kambireke era Spark Debbie nze namusonyiwa yadde yantuusa ku bino naye nakola ki nga mali muze mune mwogera soogerangako naye ku mutima nze namusonyiwa. Kati oba wamusonyiwa osobola omubuuzaako nga kuba yali kyaliwo ate kaakati oyo tomweriranyanga kuba kaakati oyo tasaaga oyinza okuddamu n'omwesembereza era nakutuusaako obuzibu kati ng'abantu ng'abo omusonyiwa naye n'omwewala kati nze namwewala naye ng'omuntu yenna oba oliwa oba UK oba America okuba kwozambwa nze kati buladi naguwa omutima nze kati ate kati newenzirayo okukola njize bingi era nenfunayo chance egi nenziramu nenkola oba nkyuka ne kati sina kyenyina. So kati kyamanyi waliyo emikwano gya abali kati amanyi nti wadda nga yebuuza bannange Ricky yabulira bikoze bitya bakufuna batya? Abamu bamanyi nkyalimu era bagenda kunneekanga nga bandaba kuba wennakomawo saalaga muntu yonna baali bati abamu bazze bakimanya kale abo benali njogera nabo abangi emikwano nenjesalako nensirika njogera n'abatono. Kati tugeze omuntu okubeera nga alina yakalimu ngasobola n'okwembako okuddayo n'okola akufuna ate enamba y'essimu akufuna atya? Enamba y'essimu eri
256 756 821886 Kwakufunira. wanfunira WhatsApp mbeerako era kweri ne ku call osobola okukubako eri 0756 821886. Okay. Nakuwulira otwala n'abantu ba Mama Fina oba oli eyo ng'ondaba wendi Simanyi lwaki abantu banaye bakitwala bati mu ntwala abantu ba Mama Fina. osobola oku Mama Fina yonna gy'oli nze newonkolera ki obulamu bwange buli wansi nnyo nawe bifo osobola okunsikamu n'obaako wonteeka kuba kati ndi down laba wenfaanana omusajja yali eyakunyumiriza ye gye nnali ekirungi tukuwadde platform andi tomanya omuntu ali eyo osobola okufunira wannabakisa namudamu ne bukyuka embeera si yalubeerera kyebaza era obulikyuka ndikubira essimu n'ojja n'ogamba era newe mba nfunyeewo kyonna era mba nkutegeeza. Anyway, kwesi before media tugusa ensonga tutekamu akasente bannaffe abasolaje Women's Lap bagamba nti gonna wenna mukyala nga wogenda mu nsonga ze z'ekikyala ofuna okulumirizibwa obazi wazisinga cramps ojja kubeera nga kukozesa kakakasibwa ministry ey'ebyobulamu kafune mu pharmacy supermarket ne drug shops wonna wekali kabakata ka Solange Women's Lap bannaffe abaziwa and sons bali ku Mukwana Arcade bayina eya beddings byonna masuka duve covers mattress covers timba bwansiri tawero pillowcases mifaliso byonna zi wardrobes babina ate mu bungi basobola okusuubuza abaita baziwa and sons tunde ku mukwano bange bonna abali mu Dubai eyo abali mu Saudi Arabia abali mu Qatar mwena batumiddeko mbere bulungi mweraba. Solange Women's Lap eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petugusensonga